mutya abaagalwa abalungi abeekuumira ku Ssenga Face 256. Leero nzize n'ensonga ezifuula omukazi ow'enjawulo mu kisenge. Omanyi abakyala ba njawulo oba abantu mu butonde tuli ba njawulo ng'ate n'ebitufuula ab'enjawulo bingi. Osobola okuba ng'oli wa njawulo okusinziira bwe wakuzibwa. Osobola okuba ng'oli wa njawulo okusinziirwa mu butonde bwo oba bwe watondebwa. Ate era osobola okubeera ow'enjawulo okusinziira mu baakukuza oba abaakutendeka. Kubanga tetufaanagana yadde tugamba nti ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda ate nga kituufu twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda naye ate tuli ba njawulo era tetufaanagana. Era abakazi ensangi zino bw'awulira ng'omwami we yakwanye oba ayina omuntu gwe yayagadde ebbali nga yeebuuza mbu ki kyansinga oba ki kyalina kye sirina. Oyinza okwetunuulira nga mu butuufu olaba oyinza n'okuba omusinga. Oyinza ng'omusinga obulungi, oyinza okuba omusinga ssente, oyinza okuba omusinga kkala, oyinza okuba omusinga okunyirira. Naye ng'ate waliwo by'akusinga. Leero njagala kwogera ku nsonga ezifuula omukyala ow'enjawulo oba omukazi ow'enjawulo mu kisenge. Ki ky'oyina ekyo ekikufuula ow'enjawulo bbaawo ky'atunuulira n'alaba nga tajja kifuna mu mulala. Kale nga ne bw'anaagenda ewalala tajja kifuna era ajja kuwunzikaako mmyewo gy'oli. Buli mukyala alina ekimufuula ow'enjawulo naye tulina ebyo abaami bye batunuulira nga mu butuufu byebyo ebikufuula ow'enjawulo mu nsonga z'ekisenge. Ensangi zino abakyala bangi tebatendekeddwa oba tebafunye kutendekebwa. Nti omwana akula n'agenda ku ssomero n'asoma n'atuuka ku yunivasite n'afuna munne ne beekwano oba ne badeetinga ne bava mu kwedeetinga ne beewasa. Oluusi nga tebakoze na mikolo byakawundo kakubye eddinisa. Kale oba temukoze mikolo banaakuwadde n'akadde nti ogende ewa ssengaawo akubuulire ensonga z'ekisenge. Omukyala oba omwana omuwala oyo tatendekeddwa naye ate ng'obuzibu oluusi agudde ku musajja omukulu eyatuuzibwa oba eyatendekwa kugamba ng'amanyi ki omukyala ky'alina okubaamu. Kubanga abaana ensangi zino abaana abawala bettanidde nnyo abasajja abakulu lwa nsonga za ssente n'ensonga endala egamba nti abaami bano abakulu babeera tebawankawanka ate aba akweguya bw'oba okyali muto. Engeri gy'aba akusinga emyaka naye bw'ofuna ow'emyaka gyo aba ajja kukusumbuwa. Naye ki ekikufuula ow'enjawulo nga tuzzeeyo ku mulamwa gwaffe? Ekikufuula ow'enjawulo nga tetunnaba kugenda ku bikufuula ow'enjawulo, abakyala tulimu ebika. Ngamba mu kisenge waliwo omukyala nnabukalu, waliyo abo ab'amazzi amangi abalina ag'emuggo amayitirivu, waliyo abo abamanyi okuzannyisa ekiwato obulungi, waliyo abo buli muntu wa njawulo. Waliyo abo abalina agaseerera, waliyo abo waliwo omukyala alumira nga munno bw'ayingirayo oba bwe mubeera mu nsonga ezo awulira ng'olumira ng'olinga alimu olusenyu oba be bayita ab'olusenyu. Kale kati njagala kugabanako nammwe ku bintu ebifuula omukyala ow'enjawulo biibino wammanga. Ensonga esooka efuula omukyala ow'enjawulo mu kisenge kwe kubeera n'abalongo, ensonga y'abalongo oba enfuli. Omukyala eyasika talinza kubeera ng'afaanagana ataasika. Omukyala ayina enfuli ze nga yazisika bulungi nnyo 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 yakyaba enkuuze ne ziwera, tolinza mugeraageranya ku oyo atayina oba ataakyaba. Kubanga enku zino zikola omulimu munene nnyo mu kunyumisa akazannyo oba mu kunyumisa omukwano nti zitya. Zireeta obwagazi nti munno talinza zikwatako nkukakasa n'azizannyisa n'osigala kyekimu. Kati ggwe ataziyina aba anaazannyisa ki? Enfuli zino zirina engeri gye zimiima omukira nga gukuyingidde. Zirina engeri gye zigukoonako buli bw'aguyingiza n'agufulumya, buli bw'ayingirayo n'afuluma. Zirina engeri gye zimuweeweeta oba gye ziweeweetamu omukira gwe. Kwegamba zinyumisa akazannyo. Enfuli zireeta ebbugumu mu bakyala oba mu mukyala aziyina. Talinza kubeera y'omu n'oyo atayina. Kale obeera wa njawulo nnyo bw'oba oyina abalongo ate nga wabakyaba ne bawera bulungi nnyo. Ensonga ey'okubiri ejja kubeera y'amazzi. Amazzi gano galimu ebika
oba ag'emugga tugayita ag'omugga. Osobola okuba waliyo abakyala banene abafukagana amayitirivu naye waliyo kye njogerako wano soogera ku ago amayitirivu, njogera ku mukyala atakala. Waliwo omukyala nga munno bw'akukwatako oyima era n'ofuna amazzi naye olukuyingira ddakiika 2 oba ddakiika 3 oba ddakiika 5 oba ddakiika 10 ng'okalira ddala toddamu yadde kuleeta yadde otuzzi n'otwo paka. Kati bwebwo obukalu bwe twogerako. Omukyala ow'enjawulo oba omukyala ekikufuula ow'enjawulo ku banno kubeera nga gwe tokala. Kugamba ng'omwami ajja kuzina paka kumala ng'emma nayo tekaze. Naye era ne kino kidda eri omwami amanyi okunoonya omukyala. Kubanga naawe oba tomanyi kunoonya mukyala, ffe abakyala twenyiwa mangu. Abaami kye mutamanyi. Onzinamu eddakiika 2 ne bintama ate we bintama mba sisobola kubeera n'amazzi ago. So omukyala gw'oba oyagala okubeera ow'enjawulo mu kazannyo oba okubeera ow'enjawulo eri omwami wo mu nsonga z'ekisenge, olina okubeera nga tokala. Kino okikwasaganya otya? Olina okweggyako ebirowoozo bw'oba omanyi nti muneegatta ne munno. Weggyeeko ebirowoozo oba kye bayita stress. Ebirowoozo byo byonna byonna obikwate obiteeke ku nsonga y'okwegatta. Biteeke ku balo, biteeke ku mwagalwawo, lobooza ku ye. Ate nga by'omuloboozaako bikuwa essanyu, bikusanyusa, bikuteeka mu muudu. Kuba waliwo okumuloboozaako ng'ogenda kutandika muloboozaako omusajja ono mwenzi. Kale mu butuufu mugenda kwegatta, ojjukira nga bwe yakulimba, ojjukira nga bwe yakusuubiza n'atakuwa, by'olobooza ganajja gatya. Tosobola kunyumirwa kazannyo ng'ebirowoozo byo tebiriiwo. Ebirowoozo birina okubeera nga biri straight ku kazannyo ate birina okubeera nga biri ku munno ate ng'omuloboozaako. Ffe abakyala bwetyo bwe twatondebwa tetulinga abasajja nti ye asobola okutambuza ebirowoozo bye n'abiteeka ku muntu omulala n'akuwuttula. Ffe abakyala ebiseera ebisinga bw'ojja ebirowoozo ku muntu era weegatta n'omuntu gw'otayagala, amazzi galinza okubula n'akazannyo kalinza obutakunyumira. Bw'ogezaako biteeka ku mulala kisoboka naye ate tolinza kubinyumirwa. Kale eyo nsonga nkulu nnyo ey'amazzi oba eya ttaapu. Ekirala ekifuula omukyala ow'enjawulo mu kisenge kutambuza kiwato oba kunyoola kiwato oba kuzannyisa kiwato. Omukyala amanyi omugaso gw'ekiwato kye. Omukyala amanyi okuzannyisa ekiwato ng'asobola okudda ku musajja waggulu n'amuzina ng'akyusa ekiwato. Kankubuulire abawanjawulo mu kisenge. Waliwo n'engeri gy'osobola okukyusa ekiwato ng'oli wansi awo. Obeera wanjawulo okusinga oli agwa bugwi wansi awo n'abeera ng'omulambo. Ontegeera? Abaami banyumirwa nnyo okulaba omukyala ng'ozannyisa ekiwato kyo ng'okinyeenya. Omukazi yenna ng'amanyi okunyeenya ekiwato ng'agendera ku ngeri munne gy'aba atambuzaamu mbadde nkyabagamba ng'agendera ku ngeri munne gy'aba atambuzaamu engabo. Kizibu nnyo obutanyumisa mukwano. Ensonga yange endala gye ngenda okwogerako egenda kubeera ya kuyimba oba kye tuyita okusikina. Omukyala yenna amanyi okusikina. Omukyala yenna amanyi okuyimba nga tawuuna buwuunyi, nga tagwa wali n'abeera ng'omulambo. Bannange abeera wanjawulo nnyo. Bakyala muyige okusikina ate okusikina okutali kwa bikwate. Mwewale nnyo okuddiŋŋana ebigambo. Leero n'obeera ng'ensikina oyina emu gye wayiga. Kugamba baagikuyigiriza yakugaba byalo yeeyo. Leero najja yeeyo, ku Sande najja yeeyo, ku Mande najja yeeyo, ku Friday najja yeeyo, wiiki ejja najja yeeyo, omwaka ogujja tolikyusaako. Omusajja aba amanyi ekyo wakwata kikwate era atuuka n'amanya nti alinza n'okuba ne byakola mu butuufu tobikola tobinyumirwa. Kubanga kambabuulire kano kaama. Ensikina tebagisomesa. Tulinza okubaawako kalekitya ne mbagamba nti basikina bwe bati naye fuba nnyo okuba nga nze nkuwadde gwe moldingamu ekikyo zimbamu ekikyo. Mugamba ebigambo nga naye mu butuufu ebigambo by'omugamba bituufu abirabako bikwata ku ye.
Luli bwe bagamba nti luyimba lwa ggwanga tebategeeza nti luno lw'eggwanga luno nti ffenna tulina kuyimba olwo. Kwegamba agende ewa Susan nga lwayimba, agende ewa Shamimu nga lwayimba, agende ewa buli mukyala gw'akyaddemu, agende ewa Florence nga lwe luyimba oluliyo, naawe nga lwe luyimba lwe lumu. Leka bali bonna bamuyimbira ekyo, ajje ewo gw'omuwa ekikyo nga kyanjawulo takiwuliranga nako. Osobola okusikina ng'omuwaana, osobola okusikina ng'omira omukka, naye ate ng'oyogera obugambo obulungi. Si kusiiyiriza busiirizi nga tomuteekamu bugambo. Siiyiriza nga bw'oteekamu obugambo obubwo ebitali bikwate. Nkugambye weewale nnyo okuddiŋŋana ebigambo ng'osikina oba ng'oyimba. Omukyala amanyi okuyimba kambabuulire abawanjawulo mu kisenge. Teri musajja mpozi nga teyatendekwa atayagala mukyala amanyi kuyimba. Kiyina engeri gye kyongera amaanyi. Ne bw'eba mboozi nga gye musazeewo okunyumya nga mwezina, eddoboozi likkakkanye. Towulira eryange nti liringa ly'abasajja oba liri awo bwe lityo, naye nze ndigonza n'otya n'okutya, likkakkanye oligonze. Kwegamba omuyita ebirungi. Munyumye nga munyumya nga muzannya, naye nga bye munyuma byebyo. Ompulidde mukyala? Ekyo kye kimu ku bijja okufuula ow'enjawulo. Ensonga endala egenda kubeera ku buyonjo. Abakyala muyige obuyonjo. Bannange kambabuulire, omukyala nga muyonjo mu kisenge oba mu nsonga z'ekisenge tavuganyizibwa. Kino mukijja ku nze. Tebali kuvuganya. Kubanga munno atuuka okulya emmere nga talina kyenyinyala. Ate ekyo kiba kijja muyamba okunyumirwa bulungi nnyo. Ate naawe oba ojja kunyumirwa. Gw'omanyi omuntu okumuwa emmere okugirya ng'essowaani gy'omuweereddeko nkyafu, wallahi ne bwe mba nze sigikuliira. Yonna yonna essowaani gye yaliirako jjo wagikutte n'ogisiimuulako busiimuuzi bwe bati ng'akulaba oba kale ne waba takulaba. Ekyawunya emmere ya jjo gye mwafumbye kati otaddeko endala mbwalye. Bakyala muyige obuyonjo. Mubeere bayonjo. Nabagamba wano muyige okutawaaza. Okutawaaza si kwa bakyala, si kwa basiraamu bokka. N'ogenda emmanju n'okola emikolo, n'okwata ekipapula ne weesiimula n'ovaayo, oba n'okwata tishu ne weesiimula n'ovaayo n'ogamba mbu mu butuufu towunya bbi. Mala okozesa ka tishu yo, omukyala alina okuba n'akadomola k'emmanju. Mmwe abalina zino zitoyi za flash babateeremu olupiira. Oba tebakuteereddeemu olupiira, osobola okukozesa gundi shawa. Oggyayo olupiira lwa shawa n'okwata amazzi ne weetawaaza. Oba osobola okukwata akantu koba ka baketi ko nga katini nga kayonjo n'okateekayo. Amazzi ogasena wali eri ku ttaapu yo n'okwata amazzi go n'oteeka wali n'otawaaza. Muyige okutawaaza. Naye munno n'akuteeka mu kabuzi ng'owunya bbi. Munno n'oyagala akugwe ebbakuli naye ng'owunya bbi. Ne tishu yenna gwe weesanguzza yasigaddeyo. Leero mmwe abalina obubiina obunene, tishu yenna yasigaddeyo eyo. Muyige obuyonjo. Muyige okunaaba. Omukyala n'oyambala empale n'ogiddamu, banaye muba muwulira emirembe. Nabagamba bw'oggyamu empale n'ogiwulira ng'ewunya, manya nti oyina akasu. Kalwanize, kajjanjabe. Kwegamba omusajja waakutuukeko nga talina kyakwenyinyalako, talina kye yeekwasa. Muyige obuyonjo. Mbeegayiridde muyige obuyonjo. Obuyonjo kintu kikulu nnyo 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 ku mukyala, naye temukimanyi. Ensonga endala gye tugenda okwogerako egenda kubeera kwaniriza n'okusikina. Okwaniriza n'okusiima omusajja. Bakyala muyige okwaniriza, muyige we baaniriza omwami wo. Naye gwe omuntu n'agiyingira ennyumba yo oba n'ayingira ewuwo n'omutunuulira butunuulizi n'otabaako yadde na kyoyogera, n'amaliriza byonna by'amaliriza n'otabaako yadde na kyoyogera, njogera ku kusiima kati, n'otabaako yadde na kyoyogera n'omutunuulira butunuulizi ng'olinga agamba tewali kyakoze. Bw'aba talina kyakoze oli wa ddembe. Nze omukyala bw'aŋŋamba nti mu butuufu nabadde sirina bye mpulira, nje nkuwagira.
tomukiina ate mulekeraawo okukiina abasajja n'okubalimba. Omukyala n'obeera mu maka n'omalamu emyaka 20 nga tomalangako omwami wo takumazisanga naye ng'omuwa n'ebyekiyaayi. Yalowooza musajja wattu akola ebiriyo naye nga tewali kyakola kiriyo naye ng'ate kiva ku ggwe. Omwami wo mubuulire ekituufu omugambe mwami nze ebintu bino njagala tubikolewo ebiti. Njagala kutuukako nange ku ntikko. Ekyo kintu omwami wo kyalina okukutuusaako. Byebimu ku birabo byalina okuwa alina okutuusa ku ntikko. Naye totuukangako ku ntikko naye nga kiva ku ggwe. N'amala okuzina byonna byakuzinye nga tebinyumye na kunyuma nawe n'omusiima. Obutamumalaamu maanyi ssaawa zino mugambe naye omufuna akadde muzze ebbali omugamba ako mbadde mpisaawo kayiise si kye kyandeese. Ekyandeese kusomesa mukyala ow'enjawulo mu kisenge. Mbagambye omukyala amanyi okwaniriza omusajja teyeesimbikamu era aba wanjawulo nnyo ate nga naye byayaniriza si bikwate. N'omugamba nsanyusa okulaba mu lubiri lwange n'omwaniriza. Leero tusizze kusomesa ku kwaniriza naye nja kukolayo vidiyo eyaniriza omwami. Twaniriza tutya omwami nga tugenda okuzannya akazannyo. Mulekeraawo okukanulira abasajja amaaso. Omusajja n'ajja n'obeerawo ng'olinga omulambo ate nammwe abaami munno waba akwaniriza muddemu. Munno n'akuyimbira nga toddamu olinganga naawe oli kuli weefunya tolina kyovaako. Tolina kwovaamu yadde mumalamu amaanyi kuba ne mwemba nze tomumalaamu maanyi neesigala nga nkyayogera. Munno waba akusiima naawe musiime naawe yogera. Leka kutunula butunuzi ng'olinga atamanyi kiddako. Nawe oba tewatendekerwa omuntu bw'akugamba nti weebale omugamba weebale kusiima. Tomutunuulira butunuulizi. So omukyala amanyi okusiima omwami n'oyo omukyala amanyi okwaniriza omwami nga bamaze akazannyo oba nga bagenda mu kazannyo oba wanjawulo nnyo. Naye ggwe n'obeera nga kasiru. Bannaye bwe bigoba abaami alinza n'obutakuddako. N'obeera nga tasobola kuva mu kigambo. N'akuyingira n'akola byakoze n'agenda n'atuuka okumala nga tomunyega. Ate n'amaliriza era n'otamunyega. Muyige okwaniriza abaami bammwe. Muyige okusiima abaami. Mumpulira mikwano. Obeere omukyala ow'enjawulo nga ne bw'agenda mu bakazi 100 mu butuufu gwe tali kusanga. Ne bw'agenda mu bakazi 1000 gw'oli wekka bw'oti. Ate mbasabye nti ebintu bino mubikole nga byammwe. Ne bw'oba ozze n'oŋŋamba nti senga njagala kuyiga ebaniriza musajja. N'enkubuulira ate tokwata bigambo nga bwe nabikugambye n'obisitula n'obitwala ew'omusajja n'omubuulira ebyo kubanga n'omulala agenda okujja bye ŋŋenda omugamba. Kati awo ogenda kuba wanjawulo otya nga bye nagambye n'oli bye mugambye kati agenze ewa gundi byasanzeyo n'agenda ewa gundi nayo byasanzeeyo. Gwe kikufuula ow'enjawulo kwogera bibyo. Nkugambye nti omuntu bw'akuyigiriza ensikina oba bwe bakuyigiriza ensikina nga badde togimanyi gwe gifuule yo. Kitwale ng'omuntu akuwadde idea n'ogizimbirako. Wabula tolufuula luyimba nti baŋŋambye ndusome ABCD paka ku Z. Naawe n'omuyimbira ABCD gye baamuyimbira e Kamwokya. N'omuyimbira ABC gye yawulira e Masaka. N'omuyimbira ABC gye yawulira e Makindye. Kwegamba ekyo ekivaamu n'agamba naye abakazi be bamu. Kati bw'asangayo oyo ow'enjawulo ajja mwekwatako. Gw'okanye kubuuza naye kikyamulabamu kye siyina. Kikyamwagalako nze kye simuwa. Ng'ate mu butuufu abiina byamwagalako gwe by'otasobola kumuwa. Leero njagala kukoma wano. Mwebale kuwuliriza, mwebale kusubscribinga, mwebale kulaba, mwebale commentinga, mwebale nnyo. Mwebalire ddala nsiima. Nja kukoma wano naye nja kuba mbakolerayo vidiyo ey'okwaniriza omwami eyo ngibasuubiza. N'engeri gye tusiimamu omwami waffe nga tumaze akazannyo.
nga toyagala kubisuubwa teweerabira subscribing obeere ng'ofuuse kitundu ku ffe. Ne vidiyo eno weba ekunyumidde teweerabira giwa kigalo. Kale mubeere bulungi, mweraba. Yeah.